tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoya manya ndoboozi Pampita Ntambi Kimzo Rich Boya Maxud Junior tukwaniriza naye nga getukuwa gakawao of course obadde okimanyi nti musician Walka Shafik abasinga gwe mumanyi nga Fik Famaika ko gatane mwana mwana ko bayita Lydia Jasmine atenga amanyage amatufu bamuyita n'abawanuka Lydia bateekateeka mbaga oba genda kwanjula soon bino n'ebisingawo bye tukuwa kati weekomire ku mutuku gwaffe omuganzi gwe bayita Uganda Mukamoli of course subscribing and sharing oberenga obunyisa engeri eno etambule everywhere munange nno oluvannyuma lw'okuba nti Lydia Jasmine ya dropping out Eddie Kenzo nga mulangula okuba nti Eddie Kenzo omusajja mwenzi n'okuba nti tamuwa kitiibwa ng'omukyala kukata n'okumuggyako ebintu ebimu ebirabo yali amuguliddeko ebirabo ebimu ku ebyo semmotoka n'ebintu ebirala ebyenjawulo n'okuba nti takyamusasulira nyumba nga bwe kyali Lydia Jasmine oba n'abawanuka Lydia asalawo okuba nti ekintu akita nabekityo mu process okuba nti anoonya abantu bangi abajja naye n'alondamu muwamu akasengejja ne kalondamu of course ne kalondamu mwana mwezi gwe bayita Fik Famaika tubuze tulaba nti Lydia Jasmine babadde batambula ne Fik almost everywhere ate recently akabeera ne mu video nga tulowooza nti oba just for video bikomao be just for justice naye nga getwafunye kitegeeza okuba nti bwe twogera getwafunye agali exclusive gotanabafunako wantu walala wonna Lydia Jasmine Fik Famaika bategeka mbaga era nga embaga eno egenda kubeera yabyafaayo embaga eno comparing because musician banji abaze bakola embaga abakyala n'abaami mubami tumanya muntu alina record y'embaga Jose Camillo ne Bobby Wine mubakyala tumanyi mukyala mukulu gwe bayita Rema Namakula kugata ne Sesha Mayanja naye ng'ate ejana bamukalidi bali Lydia Jasmine ne mu fresh boy Walka Shafik oba Fik Famaika egenda kubeera yanjawulo nnyo embaga eno kitegeeza okuba nti bagenda kitegekera wano ate nga mu kifo ekyamaanyi ekyasinze okubeera nga kya bbeeyi embaga eno si ya Serena wabula bagenda giteekera ku hotero mbu gye bayita Misty naye nga why embaga eno why Walka oba Fik Famaika ne Lydia Jasmine asaze okukola embaga bingi byogera omukozi omukyala yenna bw'atuuka mu myaka gy'okufumbirwa nga byonna ebyaka byabikoze kyetaaga so n'olwekyo Lydia Jasmine ne Fik Famaika batandise okubanga bategeka meeting y'embaga kino oba we kireka Kenzo omuntu ayinza okulowooza nti Kenzo oba yatamalako manyi nga kisajja gegimutawanya okuba nti abakyala bamudukadukaku kuba kati muno agenda kubeera mukyala wakusatu yasooka yali Tracy okubiri Rema Namakula okusatu Lydia Jasmine ate nga ne Pia Pounds omuzungu yamutwala so kati ebintu biri awo what's not happening in Ghana with Eddie Kenzo so Lydia Jasmine ne Walka Shafik bateekateeka mbaga era nga obubalwa batandise dda okuba nti bugenda asimanyi bani babakwatiddeko and everyone and behind mwene embaga n'okufosinga ekintu kino okubeerawo but just in case betunaba nga tufunye details tunaba nga tulikutuusaako webale kwekumira ku mukutu gwaffe omuganzi gwe bayita Uganda Mukamoli subscribe sharinga likinga nsigadde Ntambi Kimzo bye bye